yetasobola alaba nti buli yakubanga oluyimba lw'olinga abantu ate bafuna Bible n'okusinga ku Gasiya we. Oli Gasiya for real. Omanyi mwe temwagala boogera mazima. Kati Blood kankubuulireko oli mu nnyumba yo biseera bye by'eddembe olimu n'abaana n'omukazi. Osobola oteekako yo Gasiya n'omuwuliza n'abaana bo. Sonko tuve mu kubuzaabuza abantu. Alien yali muyimbi nga wali ng'alina ebiyimbayimba bye. Ononsonyiwa okumentioninga erinnya lye kuba saagala nnyo naddiisa mu kamwa kange. Alina kye yakola Alien nga ye? Alien ekintu kye yankola kiri kimu. Kumanyiira muntu gwe yafunirako akasannyalaze ate ye n'atakimanya mukulembeze w'abantu. Ekyo tatukirumamu. Music we kyaliwo trash music. Bullshit. Talina kyagatta ku bulamu bwange. Gwe mpayo oluyimba lumu njaga nkukubisa enkoola akiiki. Oba emboozi yeetambuza enkoola. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Anze Sonko Muhammad. Muli mutya obulamu bugamba butya banywanyi. Tuyingira omwaka 2 anti kati guno gulinga oguweddeko. So tusembera okubanga tuyingira omwaka 2024. So twabatuliza tugenda kwogera nnyo ku bitono n'embeera z'abantu nga bwe zitambula nga bwe bigenda mu maaso. Ndino omukulu Nash Ville olunaku olwaleero mwemulyako mu program ebega Swati nga mwogera kono muyimbi ate ayina history ku bintu ebikwatagana n'endongo wane ya Uganda kabe kadongo kamu kabe hip hop tunafulumako ebweru bw'eggwanga mwekakasa bulungi nnyo. Nyongero bakikwiza ntukola airport pickups bobokomawo mu Uganda booking naffe tusobola okukimu kisaawe Entebbe tukutwale wammwe. Betty's Touch and Betty Studio basange bebolewa ku nsonga y'okunyirira. Suplex Gym bya gym bodybuilding kusala mubiri kutoninga mubiri ebifanaganako ng'ebyo. Angel Marina ali ku kamera. Omukulu Nash obulamu bugamba butya Blood. Obulamu bulungi nnyo. So kubenga akanga abo Nashville mwana wako no bwegerere kireka bana so kubenga kanga. Nze katola mbweyogerere sikyetaaga kwekubira nnyo bulango nti bweyogere kireka banda abamanyi bo bamanyi. Toli mwana wako no. Nina ekintu kimu kye nakula mmanyi oba kale kye nafunawo nga nkula. Nti wobeera wakabi teweekubira nnyo bulango. Bo babeerayo nga bakula nti ogayi wakabi n'oba toyogedde owakabi asigala wakabi. Owakabi sikukuleekaanira ggwanga nti ndi wakabi no. Olina kolabiraga nti wakabi self explanatory. Sometimes okola ekintu nolanga kiri half baked naye wenyini nyini olaba ekintu tekiwedde bulungi kibuzeemu omukyuzi ddayo okyetegereza ogambe kiwo ekyabuliddemu omukyuzi ddamu ekizimbe buto oddemu olaba okiwa abantu baga kabadde kalungi naye singa olaba omuntu bw'ati ne bw'ati engeri gy'akola ebibye tozalawa gena omuntu naye olaba engeri gy'abikolamu okomewo okole ki oddemu okola ekintu kyo they will appreciate. Omanyize kyemmanyi ensi ekula kino ne kijja ne kivaawo ne waddawo ekirala ne kikula. Kati sometimes mulimu abantu abakula n'ekintu ekiba kibaddewo batambula n'embeera nga bwegenda. Kati ate mu kutambula n'embeera ne mujjamu bino bano ababa bazze nga bato nabo ne bajja bapiikinga interest mu ekyo kye basangawo ne baga everything is good nabo ne batandika okuwalking along with it. Ebisinga kyemmanyi ffenna abali mu nsi twabisangawo. Teri nnyonnyo kipya kye tutaddewo okuggyako ate okwonoona bye twakola ki etwasangawo. Ekyo nawe osobola okiraba mu bintu bingi music. Abaana endongo bagyonoonye. Wakati bw'oyogera ku ky'endongo twabadde ne Lord Fred Sebaale twabadde Mamerito wansi awo abayimbi nga bannakakawa ne bajja ne batuwamuuka awo kyadde kivulu kya Walukaga naye ng'omusajja ajja n'ayimba oluyimba nolaba nga abantu bayimuuse bakyakala nga bawogeza ebivuga kyolumbe lw'obwavu titiri kati ng'oli abo abayimba ennyimba ng'ezo
nga singa baleeta ennyimba eza Ssaabakaka nebatukuba ku live band waapi bwe kitaba kidongo abantu bayinza obutayimuka kunyeenya kwe kono noko kootegeeza saagala genda nnyo mu ekyo kubanga okwonoona kwa bika bingi ensi ekyuka nejja n'ebipya byayo oba ereeta ebipya kati mu kuleeta ebipya olina okukwatako ekikadde okigatteko mu kiki mu kipya ekiba kizze osobola obalansinga ekyaliwo n'ekizze naye gwe bw'oyagala genda bugenzi n'ekiriwo kitegeeza ndi nawe mu maaso ogenda ssanga obuzibu nti abaana babavumbudde ekipya nawe kikyo bajja kijabulula bo bagende n'ekyabwe okitegeera abayimbi abo abakadde mostly abayimba Toddangamu big respect to them kuba ffe abamu either twali tetunnazaalibwa oba twali tuzaaliddwa nga tetubitegeera okitegeera ne wajjawo ebika bya music awo enjawulo okitegeera mu kubeera mbika bya music ebyenjawulo ne mujja mugiramu categories ez'enjawulo aye abantu ze bajja bavumbula naye when I take you something back nti even though mu ebyo ebyajja nga byanjawulo abaabijjiramu by that time tebajolonga ate byaliwo mabega okitegedde tebajja n'ekipya ekyabwe naye tebajolonga byaliwo ki mabega basigala babiwa credit basigala bawa ekitiibwa bali abaabikola naye tebajja nga bayingirira bagamba mwali babi nnyo mulaba ebyo byo mwali mukuba byadda era kakati ffe tuliko n'otagamba abantu nti gwoliko mu nsi esobola okukola gwoliko naye ekyo kyogenda otulekera ku mmeeza at the end of the day singa ovaako esinga okeera ku makya n'okuba n'obaako nnyo n'okuvaako kubanda abatera okubaako ne bavaako bangi nkuyingizeko mufango ni forest wamanya giyita forest nkuyinzeko mu forest tubalaba abayimbi kati bayimba ne music batakyamala bumazi bamala ne beesogga ebyobufuzi bubi aye ne babyesogga mu ngeri ndala byesogga nga bena kye bagalunula kati nga bw'olira nti Bobi Wine ajja alaba eggwanga bweyimidde agala bikyuke ali wamu n'abantu ne wabawo n'abeesogga nga banoonyaamu bulamu bwabwe bo nga bo balabe nti butambudde butya bwe bampita ne bampayo akamotoka ne nfunayo akasente ne mbako kyenjize wano ebyange ebiba biwedde byabalalamu abamanya kati waliwo kibiina Fango Unity Forest Fango Unity wati platform wakiwuliddeko aliwo ebintu ebimu nga sometimes byetaaga kusooka kwetegekera nga tonnakikola blood ekintu tebagwira kigwire nze ni musajja mukubi wa hip hop nyinza okuba nkubidde ebbanga ddene nga waliyo abammanyi nti nkuba hip hop waliwo abanneerabira baali bamanyi nti obanakuba hip hop kati nkuba laga dansolo waliwo abanda bane dread nanjaji nga naga kati omukubi wa reggae okitegeera naye kati singa nkeera ku makya nenkuba tuni neyitamu nekuba US kale oba nekuba ne Uganda ng'oli avayo ng'agamba nti kakati oyo omwana yazze ku siini era biki no mba nkikoleredde okitegeera kyengezaako okutangaza ku kigambo ky'obadde oyogera nti omuntu ekintu osooka kikolerera bwe twalaba nga Bobi Wine nga tuli bwana buto blood twalaba ennyimba nga ghetto sonko ddayo emabega okuba oluyimba lwa Bobi Wine we bayita ebibuuzo lwadda ebibuuzo bingi ansa ntono nyinza okuba ndowooza nalina mu P4 P5 by that time ne when you play that song saawa zino olaba nga yalinga prophet okitegeera the song was political ng'olabira ddala ebintu byayimbako gwe tebikwatako just nga Bobi Wine tumwagalako zino ennyimba zifuntula tutyabule kuba twali bwana buto nga tulaba ebyo bisobola otugattako you understand nga ebibuuzo bingi ansa ntono kati mama ugenda kuddayo eka kuwa emmere uniform bagiggulira panti bagiggulira tebitukwatako naye nga ye kyayimba sawa zino olaba agge bangi abawala kituufu tebakyagala kuzaala engege gwe simanyi wamwe gye mu sente ze mugigula okitegeera empuuta kati oyagala kuŋŋamba nti ekyo ekibiina kyoyogedde nzamanyi n'amanya gesaagala yisa nnyo mu kamwa oli kuva eri kunteekako olukongoolo ekibiina ekyo kyoyogedde n'omuyimbi waakyo ali rede oyagala kuŋŋamba nti kati nti political issues azikoleredde era bannayuganda bali wiringi nnyo okuwuliriza endowooza ze zaabawa ye mu ndowooza ze zoolaba emabega abadde nga agamba ki
if someone comes out naga ndi musumbuyi nosigala ng'omwesibyeko kati ye bw'ataba nakatuli ku bwongo gwe amwesibyeko gwoba nakatuli ku bwongo. Sometimes nze I don't listen to Ugandan music. Okitegeera ate wane wakati owagira olumba bunaayira totegedde kyentegeeza sometimes oluusi ebiseera okay kubanga they have some music ezikujja kuno gakanoonya akayimba akapyanjira playing nga weneebuzaabuza ogenda oyo omwana byayimbye tobitegeera ngaani nga bayimba biki aba bayimbi bammwe ngabo bw'oyogedde okitegeera Pate song is a nice song kuba everyone who does party. Yeah, it's a really nice song. Oyinza okwekanga mu nnyimba zayimbye 50 opiikinzeemu ki waga you waga for what? Are you going to fight? Owaga obunyama nti oli Mr. bano be bayita ba Mr. Kampala abakola obunyama owaga biki? Sing music that brings people the thinking of tomorrow and today. Toyimba music just wa kinyumo fe tukuba ebinyumo naye wetunakebera mu archives zo music kigwosinga okubaayo naye omugi ne Bobi Wine enyimba yaziinayo zikiwani zibamba dambamba bamba naye yatuuka kaseera ng'alabira ddala nti bayimba buyonjo and so on. No buyonjo bya recently ogamba yogera kuzema bega nze njogera edda nga tukyali bu baby nti yatuuka kaseera naga bamba dambamba nina babi twewasizza twetadde waka mu myaka 7 okuva kati bamba dambamba agenda kugamba kyeggwanga oluyimba lwa kikomando olwa Bobi Wine lukadde n'oluyimba lwa Bobi Wine lwe bayita bamba dambamba oba funtula tutyabule enkadde bw'oba oyitaayita mu kkubo gy'oyitaayitayo ku street oba ku lediyo kyo yo gwolooza luyimba ki lwe bakuba olwa Bobi Wine mwezi enkadde mu zonna ze yayimba olwa value kati gy'alina era banonyamu ennyimba eza message nkale Chameleone talina value sawa zino kati katugambe time zino nti Chameleone value ye ntono goloza lwaki sawa zino abantu baddayo ne bakuba Jamila nali ya shida za dunia ekinnuma lwakuba nti wankyawa music with the meaning ate kambabulireko akantu kati nnyo you never separate nina kyali wanga omukwano gwange yanjigirako kola production wanebweyogerera dda ku studio ya Chali bamuyitanga Richard tebifaanana mukubi wa gospel musajja oyo muyimbi mulungi yalina studio nga bagiyita Hinetex kati Chali wanga amuyita Champion Moscan nina akantu kyekimu Moscan kyekimu oyo eyakola genda ogula emmotoka simanyi oba yali baali bakuba kalango kammotoka ngaliwo nga bano bagundi you know music sometimes olina omukubanga genda ogula emmotoka for what ozistandinze egundi zo ne there are some people agamba nze kansooke zimba ebyemmotoka nombuulira luvannyuma okitegeera ebisagala genayo nnyo ku point olwo luyimba kati nimukubya ku Moscan kyekimu alina kagundi ke nalabyawo ku TikTok ng'agamba music ne politics byawukana nawulidde nga baninga gwe bakubya obuyondo mu mutwe nga kyagera si kituufu yakutabudde takiriyo blood pillars zonna ezizimbye music internationally ne locally zonna ziri mu politics ngenda kubuuza kyekyayisa Bob Marley Queen w'Ebungereza agenda ayogeremuuko naye Bob Marley yali ayimba bulungi nnyo kuba Bob Marley byayimba nga byakolokotanga bazungu Buffalo Soldier dreadlock rasta stolen from Africa go to America you know there was Buffalo Soldier abaddu be bajja mu Africa ne babatwala mu America Bungereza ne babalwaniriranga nga bakuwa emundu ne bagabera ku front line tukuba omulabe tukuba omulabe emwe oba nga tofudde olutalo nga baluwangudde yes you will be good okitegedde Bob Marley yalina political music mungi okitegeera ngenda kuwa omulala njagala sooka kuwa abalala kuba nakuwalako edubo gyagamba obviously ngenda kuwa omulala baali bamuyita Tupac Omar Shakur yeah musajja mukubi wa hip hop era abasinga mumanya abadde ku t-shirt z'abantu na ku bipande na buli wamu emyaka n'emyaka yafadda bonna benjogerako Tupac yafa bafa mu bituufu bagamba yafa naye abalina theories endala abalina baby endaba gye balabamu ebintu
bagamba gyali kati nobody knows the truth okitegeera kuba naffe story twasanga ate twali baana bato tetwabimanya singa nze ombuuza ku byendabye ku mulembe gwa Bobi Wine nsobola bikunyonnyola naye bya Tupac sibimanyi naye ate yali mulungi bwenzirawo nendaba bye yakola nga bye yayimba ng'enneeyisaaye yali mulalu naye yategeeranga abantu be okitegeera Tupac naye yali political ekyamussa political ebyo emboozi bye babizimbawo simanyi yalina biifu noono nooli ye biifu yemu Bobi gye yalina ne Bebe lwakuba Bobi yali political okitegeera nti kati Tupac bamutira mu kavuyo ako akogamba nti this guy is era nalabyeko recently nga baga Puff Daddy naye baagala mukwata mu the same saga ya Tupac okitegeera naye nga tekitegeeza nti no mbu ekyagala omukwasa mbobe ekyagala okwasa PDD mbulwokuba yali mu lukoo lwa Tupac no ekyagala okwasa PDD kwongera buza bujulizi tudde mu nsonga yemu nti Tupac kituufu ba Puff Daddy eno side gye baliko bali bakubagana ne bali ero no emutuufu eya Tooli okitegeera nenkulaga omulala bamuyita Michael Jackson yayimba oluyimba we are the world we are the children we are the world we are the children teruli political ayina oluyimba olulala baluyita they don't care about us genda owize lyrics zaalwo olabe n'ebirimu Miriam Makeba remember the days of apartheid ne bwembizabuzaana eno ku mukulembeze w'eggwanga bwe yali nga atendeka amagye ge ng'ajja mu buyinza biki bayimbanga ennyimba moto ni moto na waka isn't that music buli wobeera nga oli stressed nga tolina kiddako ekisobola okugatta ku bwongo obwo aba music osobola okubukakkanya bulakisinge butambule okitegeera so music azimba awangaala nnyo okusinga music ow'ekinyumo kuba ye music ow'ekinyumo abeerawo at that very moment naggwako tumuziika tumwerabira naye yamuyimba naye n'agenda naye music bw'aba tasobodde ku standinga kintu kye kuyimba gasiyawo emyaka gyonna waliwo omuntu siri faani we naye I give him credit ku bbanga lya standinze okuba ng'ayimba gasiyawe naye no wonder government yaffe supportinga nnyo such music ayimba gasiya naye yetavaawo yalemerawo sikulemerawo yeremezaawo ani oyo ali awo yakuba kino ekiyimba kino simanyi biki biri awo abaana babi bakubira nnyo n'emiggo bakusanga okiyimba emiggo nga gikulya abaana abato naye yayimba mbooko yayimba ki yayimba mbooko teyafa dda yafa nti kati simanyi kati yayimba ekiyimba ekyefaananyirizaako ng'ebyo omanyi ebyo ebiyimba bibaawo fish akyaliyo nejuzi naddeko naye wane wamamerito fish mulamu yes nabadde fish nasembayo mulaba dda kwayitebo ndowooza nga ndi musinia n'ekivulu kye yangambye yafunye abagaga bagenda mutegeka ekivulu ku ewandege waliwo ekifo ekiya ewandege waliwo abagaga bagenda muteeka musini ensomero bangambye 25 yazaawo nayezoniti niyo kutade naye wamamerita awo nga wali ng'ayitaayita bw'aba mwali kirambukingira ddala nnyo nakola ebivu simumanyi nnyo naye tamanyi wabula namulanga kwayitebo edda nga ndi mu senior 3 nga tutolokanga ku ssomero ne tujja kwayitebo okulaba Moze Radio kyekyenyini fisha abeeranga ne bamoze radio era yamanyi story yakwayitebo bayanga mulonga be balina ezo zi badman simanyi from bakuba bakalifaganaga nga bakajja omanyi bintu bibiri abantu bye bataawula omuntu ayinza okunnyonnyola ekintu n'ogamba ekyo ekintu nga kyadda ekitegeera naye nga nawe waliwo olwakuba wali tokigoberera wali tokifaako kati nze mbadde mu music kuva nga ndi mu P3 nga followinga music we Uganda si yekka n'ow'ebweru so nakula njagala music nze sirina hobby ndala siri musambi wa mupiira siri musituzi wa buzito siri muddusi tozanya ludo era nze nsobola okujjajinga oluyimba nendwa nenga oluyimba oba oyo omuyimbi asobola okulastinga for this kati aba basajja bo bongamba bye bayimba bya kinyumo fe woneno Mike yazigidi yakuba blood waliruddawa oba nalinga mu pitu gwe ngenda kubuuza ku nani stop z'ekikadde z'osanga nani stop katugeze ogenze mwe muddeo mukebere nani stop zamwe abakuba nani stop z'ekikadde Mike yazigidi olusangamu emirundi emeka nedudde n'oluwulire ennaku zino embooko olusanga emirundi emeka mu nani stop z'ebikadde omugenzi teacher embooko onjagala genda kujjuba olusanga emirundi emeka
munani stop z'ebikadde. Lwaki tebazissaamu ezo ennyimba? Music atalina value ne generation eddako era naye batemuwa stand. Alina kukuba at that time naleeta akasente niyo n'agenda. Mu budde bw'oba tosobodde kufuniramu sente zigattako tolifunira ddala gwe kikyo kiba kiwedde okitegeera. Kikyo kiba kiwedde kati kyoyogedde simanyi FAP unit simanyi biki byempulidde musajja mutuufu ke kali omwana omu ke yayogera n'agamba nti bw'ojja mu bantu 1,000 ng'oyagala bakuwuliriza olina kuyimba luyimba lwange omusajja muleka anyumirwe. Naye muleka anyumirwe akole alina abantu be bali ali omudoddo baleke banyumirwe bali ebikola byabwe nga banyumirwa. Kati gwe ngenda kubuuza bw'abanga yaze n'akola ekibiina ky'obyobufuzi ku kyalo kwabeera asobola oyimirira kale nga yeesimbyewo ku bwero si wano ku kyalo kwabeera asobola oyimirira abakadde abaliko jjukira abakadde n'abavubuka balonda ate ne mubavubuka mulimu abamulondamu jjukira ffe abavubuka tuli b'amawaggali ako kati yaŋŋamba biki okitegeera. Omuntu ayinza okulaba ng'omuyaya alina agaviiri naye ng'ate obwongo bulala nnyo. Anti kati okuba n'enviiri si kyeki kuba kati ffe ebisinga twabikolerera bw'oba ng'okyali wa maamawo ng'okyasoma oba mu kkomera ebyo bagamba by'okola. Twasalanga bumaliini n'okuba akakalu baatukubanga emigga ez'okkuba eddagala ku ngatto baatukubanga emigga egy'ossala bumaliini baatukubanga emigga egy'okutuuka ku geeti ng'obudde bukyali bw'ojja leeti ng'ofuna leeti emigo gya leeti newaka bw'oddangayo ne bagamba ssaawa 3 ziba ssaawa 3 asukka ssaawa 3 nga tugaddewo oluggi sulayo kati twesuza nina obuyinza obusalawo kyenjagala kyenayambala kyenaateeka mu mutwe gwange kyenaakola kiteryampaako mateeka. Sikola nti oba nina kampani enkozesa nti nina kwambala uniform bweti siri munnamagye nti nina kubeera mu combat nze era neewuunya n'abambala ebintu ntu ebyabajasi nga toli munnamagye abe baba babakwate enensi eyonoonese sikulimba bw'obeera kati kankuwa example bw'obeera nga oyimbalaga ate n'ovaayo n'owa amagezi abakubi b'akadongo kamu abakubi b'akadongo kamu be baba abasiru oba gwoba omusiru bayingiridde kwegamba oba otulaze nti gwe bulijjo tokubalaga oli muyimbi w'akadongo kamu wenyigayo bwenyizi ke kali ke naggambye gweoba owulira emikira gy'enkima toyagala gikooneko toyingira mu mazina gaabwe. Nze siyimba nyimba bubi ne gwonsangangako mu bivulu by'abakubi baalaga mbu nange njagala kubinsanya n'abakubi baalaga nze nkuba hip hop era bwe nzija ku stage mbabuulirawo nga sinatandika nze sikuba bandi sikubalaga sikuba kinkuba ki ye style yange. Kati gwe kiri gy'oli gwe abadde tamuwagira n'owulira ekinvuddemu noga boyi nga asabula hip hop wetanyuma okitegeera. Kati bw'ovaayo noga nti weesimbyeyo mu byobufuzi ate nga amaanyi amatono g'olina olina gw'ogafuniddeko buli owajjanga ku stage amaanyi aba agafuniddeko ani because omusajja avaayo n'agamba mumugamba nti Bobi Wine ampadde amaanyi mani ndabeko mu firebase ngenda kubuuza awo wennyini nnyini ekyamulinyisanga ku stage ng'ayimba ennyimba ze kyaki eza kamiliyoni tezimunyumira eza bebe obadde okimanyi ennyimba zibaako rights ekukkiriza oddu performing kati bw'aba yayinyanga ku stage n'aperforming ennyimba ze naye nga singa yali ayagalamu kuba kikono yali amukubirawo right from the start ku nnyimba ze yayimbanga oyo taddamu yimba nnyimba zange ayimba zaaki taddamu okitegeera naye yamuleka n'anyumirwa ye tasobola alaba nti buli eyakubanga oluyimba lw'oli ng'abantu ate bafuna vibe n'okusinga ku gasiya we oli gasiya for real omanyi mwe temwagala boogera mazima. Kati blood kankubuulireko oli mu nnyumba yo mu biseera bye eby'eddembe olimu n'abaana n'omukazi osobola oteekako yo gasiya n'omuwuliza n'abaana bo ennyimba zali ensikini simbi ndaba abantu bazidigidde ebiro bino pate lekankube pate waga kati kankuzeemaga kegga nti Bobi Wine ife bwe yayimbanga funtula tutyabule bambala bambembe
bamba ffe ebyo nga bye twagala kuba twali baana bato tetulina kye tubaagala kumanya nga bwatuyimbira ebibuuzo bingi ansa ntono nga tetumuwa budde nga bwatuyimbira ekirooto simanyi biki nyimba nyingi ezali eza politikaawo okitegeera nze namanya Bobi from the grassroot ate ne mwagala lwansonga yandaga ekintu kimu tosobola okubeera omubanda naye ng'entegeerayo ngeri gento osobola okulabika kyonna kyonna kyolabika mu society naye ng'entegeerayo ndala nnyo okitegeera most times tokwatanga kujajinga muntu nti omuntu asobola okufaanana ng'omutemu ku kyalo mutemu omuntu asobola okufaanana ng'omutemu ku kyalo nga tokinako obujulizi ddala mutemu oba si mutemu ayinza oba yasinga ekisa ku kyalo yasinga ng'afaanana abatemu okategeera gwe bw'olinyako stage n'operforming oluyimba lwona omusajja oba omaze okulaga stand gy'oli kati yes Firebase si yeekuleese Bobi Wine si yakuleese lwaki toyimba ebibyo n'otayimba bibye oleetedde abantu abalala babadde bagala Bobi Wine okutegeera nti gw'oli behind Bobi Wine era otambulira ku kasannyalaze ke alina okunyookezaako abantu bakulabe amaanyi gasobole okweyongera sonko tuve mu kubuzaabuza abantu Alien yali muyimbi nga wali ng'alina ebiyimbayimba bye ononsonyiwa okumentioninga erinnya lye kuba saagala nnyo naddiisa mu kamwa kange alina kye yakola Alien nga ye Alien ekintu kye yankola kiri kimu kumanyiira muntu gwe yafunirako akasannyalaze ate ye n'atakimanya Kyagulanyi Robert Sendamu Bobi omukulembeze w'abantu ekyo tetukirumamu eri gyali abawagira Alien be bawagira Bobi Wine eri gyali wansi Alien kuba tanatuuka yadde koota ya Kyagulanyi era nze neewunya n'okwewunya lwaki mututeekanga mu program ne mutwogezesa ku muntu mumuwa relevance okusigala ng'akyastandinze buli omumwogerako kitegeeza is big lumwi namulabako ng'akola interview ng'agamba ekitegeeza twogera ku champion gudo kati bwe buzibu obuli mu ggwanga kitegeeza Alien bwe buzibu obuli mu ggwanga tulina ebizibu ebyo olowooza lwaki obedda saagala kwogera ku linnya lye tulina ebizibu bye tulina okufocusingako than focusing on the full wakabi mu bwakabi bwe era n'abamula nti bakabi bwakabi omanyi ngenda kubulirayo ekintu kimu mu nsi muno teri kintu kitalina following tekiriyo ne buba buwuka era obuyitako nga bukoze omukululo naye nga aliwo akawuka akanene akabukulembedde okitegeera ne bwe ziba nte nga zitambula era mubaamu kabejja ne bwe ziba mpologoma okitegeera kati ensi si y'abagezi bokka ensi mulimu n'abasiru kati gwe kisitandinga ku bwongo obwo gwe oli mu nsi ey'abagezi oba oli mu nsi ey'abasiru you are going to follow the stupid route or you are going to follow mu nsi y'abagezi ensi y'abagezi yeyina kyegattako ku nsi nga kyokoze Sonko mu bbanga erijja ery'emyaka 5 ne oliba toliwo baligamba Sonko yakola kino yalekawo ettafaali ku kintu gundi nego bw'okola emmere for your beneficial satisfaction fe abamu tuba tolina kyotugattako kati ngenda kubuuza ennyimba z'oyo mulenzi gwe nga gwe Sonko lugattako ki oli kyaliwaffe kyaliwammwe sinze kuba nze tammanya ate taliba kyaliwange okitegeera gwe lugattako ki kati tukube kale ennyimba 2 tukuba side eri neeno tukuba n'ennyimba za Alien Skin ezimba ozitunulya zalingamu message kati nga lockdown message kye yalimu akunyumiza emboozi yonna nagamba tonzijukiza yeeyo ate nga buli muntu ayagala kudda mu lockdown waba tayagala mujjukiza ye ate yali ayimbako bya kitegeeza yali ayagala tumujjukizeeyo toyimba ku kyotayagala kujjukiza yimba ku kyoyagala tukujjukize ke kali omubanda ke yagamba nagamba nti totunuulira kibi kunze tunuulira ekirungi gwe buli onootunuulira ekibi kitegeeza obwongo bwe buli negative gweoyagala nnyo ebibyo okusinga ebirungi
Bannamawulire ba wano bwe buzibu bwe muyina. Baagala nnyo ebiri negative okusinga ebyaddala ebiri straight. Kuba bw'oyogera ekirungi tekitunda. Bo baagala ekigendo batundira, ekigendo okukola ensasagge mu ggwanga bagambe muli awo Nash yadde ku stage ng'ayimba aliyo enava n'amukuba tteke amugamba gwe wanzoleya. Naye ng'ate oluusi bye mba nayogera biba bituufu. Kitegeera ke kali Bobi ke yayimba nti buli oyimirira ku mazima oyimirira bw'omu. Tontankulanga olutalo nga weesize mikwano gyo kuba ffe n'abamu ne mikwano gyaffe tulaba mirabe. Okitegeera. Era n'oyo kyaliwo naye yatandise obbiraba nti abamusudiyanga nti 5 ggoliko bati be bamwe batandise omukuba zikiiki. Omanyi lwaki? Ye yatankula olutalo ng'amanyi batano be ng'amanyi yesize bakyali be yebigenza okugwera bakyali nga buli omwaka watali bagenda musibira olukala ne bamugamba woosonze ke bayita ka devil's ark awo woosonze awo olugalo lutaakusaanuuke wenna ogenda siriira n'amagumba tetujja galabako. Sasa jamba bagenza okumaliriza nga bafuumuka misinde nga olutalo lusigala mu bwomu. Joko 66 mulaba byakola Kim Anirule be batano babamukubiranga ekikopo. Semani Gaddafi yali. No, aliyeni mukujja engeri gyali dogo wa ghetto. Badoga abasinga bamufunamu obwagazi bungi. Tufunye owaffe replacinze oli kati ali waggulu nnyo tufunye ambassador. Kati ngono yalina okumaakuma abalenzi kyovolaba ne mutunize yagamba naye tozoleya nga Bobi Wine lwansonga. The father, the owner of the ghetto was feeding boy. Was feeding boy about Bobi Wine. Oyo yabezaho ghetto emyaka ate mu analogo onave ku bino ebya digito bino ebya digito ddeyo ne weefumba bye weefumbye ensi neekufuula ensonga. N'oli yafuula ghetto ensonga. Waliwo omudongo gwe nawuliddeko awo ng'awoza mbu Bobi yali aliraanye ghetto. Nze nawulyako statement ya Chali Wamoyo bakubagana ne Palaso yagaaye teyakulira mu ghetto. Yagendayo bugenzi. Ye mwenyini nga yayogera. Yagamba nze saakulira mu ghetto nagendayo bugenzi naye ate waliyo bali badogo abaakulirayo. Era bo we twagende wa Palaso nga bo toyina by'obagambayo. Bali lakabo bagambe kijja kijje. Okitegeera. Era nga bomo n'agamba babasalasala ebambe babasala emicupa Brad kankubulireko akantu kamu Uganda eyagala olabisa. Singa kituufu baali basalasala baddogo ebyo ebicupa nga babasala ebyambe. Aliyeni yali agenda batulaga. N'olwokuba nti no yali akutte bageto yuti ekitambaala nga yalina bivaibu byabwe ebyokukubibwako ebikuba. Ffe tukubwa ne tetukubwa nga badongo. Kati nze nkubuulira 87% Ugandans bakubwa. 87% Ugandans abakubwa mwenge gola okubwa ko bakubwa. Nze nsobola okuba nga nkubwa omwenge n'empita ne ku diguli eyikubwa enjaga. Oli asobola okuba nga akubwa akakoola nga kamusingira n'omwenge n'enjaga like alien. Oli asobola okuba nga akubwa abakazi nga ye bw'alaba omukazi obwongo tebutereera paka wamala omugamba kyamugambye nakkiriza oba n'agamba. Kazi abamutabusa bakubiddwa. Bannayuganda tukubwa. Buli kye baleeta ku market ekikuba kigulwa. Ekisinza okutta eggwanga lyaffe buli kijja ku market kigulwa. Ate government naye neesirika. Ebimu tebirina license. Nze ngendeyo n'otunula mu liquor store n'olaba ekyokunywa. Gojja kulaba nga wali akokunywa ke bayita Sonko wine. Oba Sonko walaji. Amanya gagenda gagwayo ag'ebikubwa mu Uganda nze nkubuulira. Batabukyale ne bayita simanyi beerako simanyi buki. Kati nga tuzeeyo ku point ya musajjawo oba basajja babo bongambye. Aliyeni tasobolangako talisobola. Okusobola ki? Tasobola. Ne kugamba tasobola asoboddeko nga gye wantu abantu ne bagwa eddalu. Kirungi okyogedde asoboddeko. Ate ogamba talisobola. Okyogedde asoboddeko kati Buladi kankubulire ffe tufuga bweyogerere. Tufuga makindye. Mukulu takulira mpya bbiri. Kati ate ye Kyagulanyi ayina gyayita. Music we kyaliwo trash music. Bullshit.
talina kyagatta ku bulamu bwange. Gwe mpayo oluyimba lumu njagala nkukubisa enkoola akiiki oba emboozi yeetambuza enkoola. Simbula embalaasi. Kati nze owaloola ensimbula eki oba w'ennyonyi oba wajjeeti yakola eki gwoba osimbudde embalaasi yo. Ate ennyimba ezimu ezibulya zina meseji bazireeta. Ogambye olabisa eki nga kiki oyagala olabisa? Alina abayibi ayagala okulabisa. Simbula embalaasi tubaleke. Nga muyimbi kigwe ayagala olabisa gwe muyimbi kigolaba Uganda yeetaaga olabisa. Wano yalabisa palasa ate palasa ebintu byamwonoonekera. Oyagala alabiseyo n'abalala. Okakasa papa palaso byamwonoonekera. Paso shoes yali afuna zaakendera abantu bakyuka and so on bwe bityo. Palaso ki ekyakendeera ku ye? Gwe ndaga ekyakendeera. Zaakendera gomaze ebbanga kinga tewali kyakendeera ku palaso. Wabula omuyaga bwe guba gujja ne bw'obakanyama otya osooka obaako ne weewogoma ne guyitawo noddamu nodda ku kkubo lyo. By the way mugezi yatula nadde ebbayi naganga tibiganye kasasho ye yagwa. Omuyaga bwe gujjanga ofuna nga bwe weekwata oba we weenyweza ne guyita nomala nodda ku kkubo lyo. Kuba gwe omuyaga baguyita kiyita mu lujja gutwala buli ekiri awo. Bwe gugenda naawe obulirayo. Naye bw'oba osoose n'ofuta kati palaso yeekwata ku mazima n'addayo ku luutu entuufu just lwakuba nti okukozesebwa mu Uganda kulinga okukozesebwa. Nze nsoolokera ku makya nga njogera mazima nentuuka nenfuna either bantiisa oba banteekamu ssente ne baŋŋamba blood olaba toddamu kwogera mazima. Amazima mwani galabisa nnyo abantu baffe. Soko geesonyiwe siriwala bw'onoddamu okwogera basobola okusasula ssente okusiriwala. Basobola okugamba osobola okwogera naye toddamu kwogera kirabisa muntu waffe oba kirabisa kintu kyaffe. Yogera ku birala aye nga nabyo byogera tebagala odiginga eddiipu kubeera ojja kwetooloola ng'okomyewo wano kino we kiri. Okitegeera palaso alina we yeekwata omuyaga ne guyita. Kati oyagala kuŋŋamba nti palaso bw'ajja oyimba abantu bamugoba nayogala toyimba. Palaso akutegekereyo sheemu mu budde buno otegeera obuzito kwali. Palaso nga ye omutima gwe gulina omuntu era ffenna mwe tuli bapalaso mwe bali baani. Ffenna tumanya ekituufu era n'omuntu gwe tulina okwagala. Naye waliwo kano kasenda bazaana kasana ako kamanye. Kale tulina Nash Ville bannaye. Nash tunafunangamu akadenti wayanga mu ndowooza. Abakubi b'endongo batugamba eddogo liyitirivu nnyo mu ndongo. Bituufu bino babali. Anti kati mwina akantu kamu ke mutamanyi. Eddogo likolera oyo aba n'omukisa gwe nga guli mu kuloga. Era bw'oba toguyina ne bw'ologa bigaana. Teriyo bayimbi bagenzi batambudde masabo ne bagamalayo nga talina tyuni. Njagala tukomewo ko tutunuleko ko side yawo. Naye tukomewo ko tutunuleko side yawo. Then okwata ku byafaayo by'abayimbi. Bayimbi ki boyinza mentioning nga 2 3 4 ng'omanye ebyafaayo byabo tusobola basonsula from this side up to oba we yafiira oba paka we yayambukira. Nze omuyimbi e Uganda mmanyi omu Kyagulanyi. Gwe buli point gyo Kyagulanyi buli muyimbi ali e Uganda ye alina connection ku ye. Kyagulanyi baba Kyagu. Bobi kati kamuyite Bobi Wine kubeno Kyagulanyi atono president. Bobi Wine, bad Bobi Wine. Kati buli muyimbi ali mu Uganda. Ainako kale ne bwaba yayitirako bwati. Awali Bobi. Bobi no sick bintu kutambula. Bobi kyentegeeza ye ekintu kye yazimba from grassroots. Buli muntu yagezaako musembesa. Okitegeera. Gwe wayagala ng'okuwaganya nga gw'owulira you don't feel like ebibye ate ye muntu yalina kkulu etayina mateeka nti oboze n'okikuba n'obeera akabi n'ogenda. It's up to you. Twabala abangi bayitawo Bushama ne bayitawo ba Master Parrot baliko bonna. Omanyi teri kintu kisinga kubanga kyakabi mbayimbi nga kye bayita lebo noga twalabanga saha ng'ayimba yanze saha liyona era ndi soja naye omanyi akagambo ako kye kamugattako. Buli bwe yatuuka nga nayogera liyona era ndi soja nga ava mu liyona irandi. Ava wa Kamiri.
Bandman from Firebase crew avudde mu Firebase katuterere ne bwoba tomanyi kuyimba gwe n'okulembezaako nze mbamanyi bangi abeesibanga mu ndongo naye nga just kali ke kali kowulira akabiswanka ke yakola afanga nsoja okitegeera nti kuba akimanyi ono doni yaliko naye nina oyisaawo kano akantu bamanye nti eno gyenva kuba abakikubanga ye kati ate ye kajja mukolera lwansonga olwedde kati buli awuliza olwo oluyimba ke kagamba akasooka mu kutuuka ava waali yeni ne baba bakyawali ente basobola kyawa ate biswanka tosobola kuba muggo n'okuba taata n'okuba n'abakoze eki kitegeera ate aliyoni tebannamukyawa yeye ekyayisa okimanyi nti abantu bamwagala abantu bamwagala naye yeye ekyayisa no bamwagala lwa characters ze. You know, funny things in Uganda bitunda nnyo n'okusinga ebintu ebiri serious. So the guy is funny naye just yakwata akambe n'asala ekisa ekyali kimuleze n'asala n'akifiirako kati awulira ayagala kule n'omulandira ekitegeera ate oba eki tekisoboka naye yennyini akimanyi era n'abamuteekamu akasente obikola mutima gwakimanyi nti sisobola buladi oyagala kuŋŋamba ti aliyeni agambye mu anko asinga Kenzo gwe yogera asinga edirisa musuuza nti agambye mu anka asinga edirisa musuuza okumusinga kisente byonna kuba kati yeepimamu oli kaguje naye kati tuli kumusuuza yekka sente femu okuyimba amusinga tubadde mu nnaku tubadde mu kiyongobero twakava mu covid biki otugwiridde naffe ne tudduka naye n'agenda tunaazaako ennaku ya covid ate otuuse eri otupamira kati what do you think fe tukolera ekimbutugulu tukuyoyoota obugerolo abatulaba tugenda batwongera okomanga ne Nashville tubeere nga tunyumya ku mboozi eziri music ono muyimbi wa hip hop naye alina ebyafaayo bingi nnyo kati nga gyogambe nti Kyagulanyi abasinga ddala. So next program abantu doza beerinde tugeze okusensula ku Kyagulanyi okuva ku ntandiko eno ku nnyimba zozza gy'oyimba paka like omusajja wayingirira ebyobufuzi ndoza tuna nga tonaana kuvaano Kyagulanyi already yali byabufuzi right from the start. In fact by the way kituufu because nekitaabwe yaliko ssentebe w'ekyalo ewaabwe gye bali yali munnabya ye muyimbi yayagalanga ekintu ekirungi kibe kirungi amazima gabe maki mazima. Nze sigamba nti oba mususuuta oba biki naye omanyi wobeeranga ku kyalo kwobeera ng'olina by'ogattako kisinga omuntu abeera ku kyalo gwe basinga omanya nga talina byagattako. Kuba ye ne bwafa bagaba gundi yafudde ogamba ono abadde nga atusimira neno oluzi eyaliko kubazimba oluzi abadde nga alina kyagattako mu industry nebwerwa industry nga bwalaba ekiruma abantu abaana ayogera nga ye okitegeera abayimbi bangi beetiriridde ne balaba gwe tunuya apartheid South Africa abayimbi be bakyusa South Africa ba Miriam Makeba, ba Brenda Fassie, we miss you Manero, where are you? So, ba artist banange, mwe nsonga, ate mwe bamukube yali asibiddeko, ne mubanga mwamuvaamu, ne mumuleka afayite ebibye nga mwe mulaba ebibye tebibakwatako, buladi, Mukama ayina engeri gy'akola emikisa gye singa bukyanga Katonda amuwadde n'agituulako. Gwe artist yali eyo kale fena tuli ku ssuubi tuli nti oba tukimanyi nti asobola ogituulako naye tuli ku ssuubi tugamba Bobi tulabanga ne singa kateguka kalimi ne kakola ta kati gwe yali amukuba oba tuyinza obutakutta oba okukuba oba okuvuma ogenda kufaanana otya mu public. Waliwo emboozi era ebadde etambulako obudde butulidde oba tunagiddira budde zinca ebaddewo ya Bobi Wine ku bigambo David Lutalo byavayo n'ayogera simu na byabufuzi waliwo abawolayawola like something akagambo kaliko nagambye ebigambo nga tutandika programu eno byabadde nga bisatu nagambye music ne politics tebikyuka. Lutalo alina ku luyimba lwa politics mu butanwa n'ekirala kye nagambye nti oba toyagala mazina ga nkima kukoonyako mikira gyayo tosemberawo. Lutalo ebbanga lyabadde asirikidde ebya politics eyodde bigenda mu maaso ng'alinga bw'olaba Nwagi alinga bw'olaba Vinka
bakalokasiita bamudra sirika Nash enkyangenda attention in fact waliwo ne babloga balaba engenda okuba nabo tugenda kwongera okusetulula ensonga eyo twogere ku politics ne music abamu abagamba siriiyo naye ng'ate ebimu olulimi lwakaluwaba ne lutuukayo tekisobola kwawukana lwakuba nti obudde butulidde naye tekisobola kwawukana music ne politics kabe muzeeyi Museveni talina oluyimba another rap gwe waluyimba adama kati kalala kati and so on. Okay, kati tubenga tubata olunaku olwaleero nenkya tunafunye ka time ngenda kukoona ku in fact lwona abalala bengenda okuba nabo tujja kujja twongere okusensula ensonga endala. Nze Sonko Muhammad nyongere okujjukiza nti kola airport pickups oba okoma wano mu Uganda you can contact us we come ku kisaawe Entebbe ne tukukima ojjako mu inbox yange tuteese twogere tulabe ku kyebisala and so on tujja kutambuza bulungi ne oba ogenda wa tujja kuyambako. Nyongere okujjukiza Babet's Touch and Beauty Studio abasangibwe Buloba ku nsonga y'okunyirira gobo buli oyagala kunyirira oyagala kupangisa gomasi ng'olinayo omukolo oyagala okutimba ku mukolo Babet's Touch and Beauty Studio basangibwa Buloba awo ku luguudo oluyitamu oludda ensangi ojja kuba ng'obafuna Suplex Jimba ne bali wano bweyogerere Kavule kirinnya Kavule oba oyigenda ebukasa jimu eri waggulu awo buli kyuma kyomanyi kikozesebwa mu jimu one timu yakava mu mpaka za East Africa nga balonda Mr and Mrs East Africa babaddeyo bulungi nnyo era waliwo emidaali egitegerekeka gye bakomyewo najo wano mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Nze Sonko Muhammad tujja kuba ntwongera okukomawo Nash tumuyina era tugenda kuba nga tujja naye tumuzudde nnyo nti musajja awagire nnyo Bobi Wine ne Kyagulanyi bonna babiri abakolaki abawagira so tujja banga twongera okukomawo koze ne Angel Myra Angel wano ku kamera munonyeko ku TikTok ne ku platform endala zonna Good Talent ginoonye naye Myra Angel oba oyagala okumunyonyoka bulungi nnyo munonye ku TikTok ojja kuba ng'omufuna. Nze Sonko Muhammad tukomewo. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 7 oba noti 7 8 29 52 155.